again and 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 again. Tuchikole nera 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 nera. Tuchikole nera nera. Tuchikole nera nera nera. Kayimba nga bwe mukawulidde. Sanyu lyerere era fe aba Prof Bio Research n'omulundi gudo twebaza bwebaza naddala gwe agoberere ombozo omukenkufu go tufudde ow'amaanyi go tufudde ow'ekitiibwa era go tufudde abasajja n'abakyala Uganda eno n'ensi yonna beeyogerako essaawa zino era nga bwe mulabye Vision Group tubeebazizza olw'okutuba award ya Pakasa 2017-2018 Prof Bio Research Mukenkufu Julius Nyanzi tuimagine nga ba winner aba Kampala district mu binsikene y'okuyiiya ate nga twakamala okuwangula award eri eya private sector foundation ate n'aba Pakasa nabo ne bagamba mazima ddala aba private sector foundation Uganda tebalimba ate nga bwe tuba tujjukira n'aba KCCA nabo tebatwerabira innovation ya Kampala best innovators Mukenkufu Julius Nyanzi ngali wamu ne Prof Bio Research gwalaba Bukedde TV era naawe abadde atugoberera tukugamba tutya titogwangamu amaanyi kintu kikulu nnyo eky'obutaggwamu maanyi kuba n'omusajja gwe bayita Sir Winston Churchill yagamba atya yagamba abantu bali bana ba university nga bakuŋŋaanye ne balowooza engeri gye yali omusajja ow'amaanyi eyamba Bungereza okumala Ssematalo owokubiri agenda kwogera speech ey'amaanyi ennyo niye abagamba ekigambo kimu never give up tokoowanga na speech yo neggwa era eyo speech yekyasinze mu nsi yonna nange Mukenkufu Nyanzi nkugamba ntya topowa 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 kintu kikulu nnyo ate teweenyoomanga ebintu by'ensi bino omuvubuka ali eyandaba naawe andaba aweddemu essuubi kisoboka ate tolowoozanga nti abakola ebinene baba b'amaanyi nnyo oba bo balina omusaayi gwa langi ndala naawe osobola olina kwekkiririzaamu bwekkiririza era tutwala omukisa guno okwebaza abakulu aba Vision Group abasobodde ne bajjaji bonna abajjaji baavudde mu binyomero bonna abatuwadde award eno eya Pakasa Pakasa netulongera okulaga nti tetuli basajja batono mu nsikene ey'okuyiiya era ne batuwa certificate of recognition wano ndaba bagamba nti ekyokuyamba abantu okubaawo emirimu gye batandikawo obuyiiya n'okutandikawo ebintu ebitali bya bulijjo abakulu basiimye nnyo basiimidde ddala embuzi Omukenkufu twebaza bakadde baffe abatuweerera omukyala n'omwami Ben Bikolwawe Namuŋoona ne twebaza benkola nabo ttiimu ya Bukedde n'omwami wange gwe tokola nayo temumulaba ku screen bamuyita Lwama Charles abalaba okulaba nti embozi Omukenkufu zigenda mu maaso naawe ttiimu endala nyenene nnyo balekikyala abatusomesa Makerere n'abantu bange bonna abakasitoma abaffe abalungi abatulaba bonna abatwagaliza ebirungi bonna abatukozeemu omulimu awadi eno mwenna yammwe nkugamba ntya cheers tugende tujja kunywamu ku lwekyo nga bwe tuzze tulaba nti embozi y'Omukenkufu twagiteekawo okuyamba abantu era olaba nti buli Bukedde newspaper oba olupapula lwa Bukedde luno tuwandiika buli lwa kusatu embozi y'Omukenkufu era nga n'olwokusatu luno naddala gwe yali alabyeko ku programu yaffe y'enniimu eri ensufu era twagiwandiiseeko era bwe tulaba abantu bangi nnyo basanyufu nnyo bagambira ddala obutonde mubukozesezza bulungi obutonde buleese ebibala nga bino emmeeza yonna ejjudde ate nandibadde njijjuza naye nagambye envuza yange eno ebitonomuko naye nga nkugamba ntya goberera emboozi zino mboozi ntuufu ababikola abakoze research era ne award zeeyogerera ate ekintu bakitegeera ate nga nekisingira ddala okuba ekirungi baagaliza Prof Bio Research baagaliza bannayuganda twagala tuwerwaneko era tutera okuwulira ng'Omukenkufu agamba nti ekyuma kiwagala kyuma yesaawa twewagale
kwebaziza nnyo okugobereranga emboozi eno. Omanyire era ebigambo nyina bitono kubanga kiriwo kintu ssanyu lyerere, ssanyu ly'amaanyi nti ne Rotary omwaka oguwedde yali yakamala okunsiima ate kati pakasa nabo bazze bagambye mazima ddala kino kisufu oli wiina. Nga bwe twalaba nti emboozi z'omukenkufu ziriwo okuyamba muntu wa bulijjo, naawe ali eyo olina okuyiga okukozesa omukisa. Abafirika tetulina obuzibu buli bumu bwokka, tetukozesa mikisa gyaffe. Emikisa bagamba omukisa mpewo gujja omulundi gumu ate ne gugenda. Olina okukozesa omukisa. Kati waliwo omukisa gw'enkuba etonnye eno. Abantu bali eyo bawuza obwavu bungi nnyo, sente zibuze, naye gw'enkuba etonnye eno gikozeemu ki? Era abadde batugoberera mu mboozi y'omukenkufu tubadde tubalaga nti osobola okulima kalitunsi ono ow'ekyewuunyo, lemon eucalyptus, lemon kalitunsi ono, kalitunsi ow'ekyewuunyo. Nakugamba nti yali nnyo eno mu Banyoro eyo, naye abasajja Abangereza baamufuna ne bamusaanyaawo kumusaanya kubanga Abanyoro Omukama Kabalega oba kabaka waabwe Kabalega yagaana okwatagana n'Abangereza bambi kalitunsi ebyobugagga byabwe bisinga ne babitwala. Era Abanyoro bali mu kooti bawawabira gavumenti ya Bungereza ne Queen nga bw'omutadde olw'okukumira Abanyoro mu bwavu obw'ekika ekyawaggulu. Era nabo baagala babalirire ng'Abamasayi bwe babalirira amanya Abamawumawu bwe babasasula olw'okuba nti babazannye emabega. Katubasabire omusango gwo baguwangule. Naye ono kalitunsi yalinnyeyo ekibaale naye twamukomyawo okulaba ng'ayamba ku bantu. Kati gwe muvubuka ali awo nga naawe oyagala okubeera ng'omukenkufu naawe addi oziwangule. Kalitunsi ono kyekyokuddibwamu kubanga kati nkugambye tuyigiriza abantu bangi okumukolamu amajaani ga kalitunsi amasufu amazibu agayamba kubafuluuta. Kati ngonze omusajja yafuna ekyekango omwaka guno nga gutandika Abababilooni bwe baayagala okunumba bwe bannumba actually ntya nnyo omuntu afuluuta buli wafuluuta bw'ati bamanyi Abababilooni bakomyewo. Kati naawe oyagala kuwewala abantu abakukanga ekiro nga weebaza omuntu afuluuta muzibu nnyo. Kalitunsi ono mulungi nnyo osobola omusimba ate nga tayonoona ttaka. Kalitunsi ono wa lemon tayonoona ttaka kubanga kalitunsi oli ow'ekika ekirala alina amasanda ga finos agayiwa mu ttaka, ettaka ne lyonooneka naye ate ogenda okulaba ng'ettaka tosobola simbamu kintu kirala. Naye ono tayonoona ttaka. Mu kifo kya Katonda omuwa amasanda gali amabi yamuwa kirungo kya lemoni. Era abali bazzeeko ku ikotooli ekisenge 152 bamanyi obuwomi bw'amajaani agava mu kalitunsi ono. Era kalitunsi ono taliibwa nkuyege. Enkuyege zisumbuwa ebintu bisumbuwa kalitunsi ne zimusala. Era abalimi b'emiti ne beetamu okulima kalitunsi. Naye ono ekirungo kya lemoni kyalina kigoba enkuyege. Ate oba n'abalina enkima, abantu abamu balina enkima zibasumbuwa. Enkima nzibu nnyo, nze ntya enkima. Sirabalaba ku kisolo kirina mputu nga nkima. Enkima zirina emputu. Enkima oziterawo akagologoosa ne zijja ne zizinanako olumala ne zirumba ebyokulya byo ne zisaanyaawo ennimiro yo. Kalitunsi ono akawowa akalimu bw'oba omusimbe wabbali w'ennimiro yo oba ekibira kyo. Enkima bwe zizanyirako alina akawowo kakuba ne zasimula ne zidduka. Ate nga kalitunsi ono mu mwaka gumu oba ofunye ssente osobola omusimba mu eka enda okwala 10 mu nkuba eno etonnya teyeetaaga kulabirira teyeetaaga kufuuyira. Ate mu mwaka gumu noba ng'ofunamu ebikoola bino n'obindetera n'embitugulako oba n'enkuyigiriza okukolamu obuwoowo buli obw'ekisama obugobe ensiri oba sinakindi n'osimbamu buno obusigo bwa flax nabwo twaboogerako wano endokwa bweti bwefaanana. Flax mwe buno obusigo okugamba mwe baakolanga lineni kugamba engoye za lineni ne kati bukolanga brain booster buno obusigo buva kweno endokwa. Osobola busimbamu mu mabanga ago. Kana akakebe ka mutwalo kasimba eka nga mu myezi 3 buba butaddeko ekimuli mu mwezi ogwokuna n'okungula kilo 2 mu eka emu ate nga kilo 2 buli kilo tujugula mitwalo 2. Kakitegeeza mu eka ogenda funa milioni 4 mu myezi 4. Naye ate nga omusimbye mu kalitunsi olaba obugagga obuli awo obwavu tukaaba bukabe oli yakugamba ekikubunyaabunyagu gwe mutwe gwo toli mwavu gundi naddala gwe alaba emboozi y'omukenkufu. Zino project 2 era singa ze nali nkulya Operation Wealth Creation abantu bange mbawa bino ne banneebaza nga bukedde naye era muneebaza bulijjo nga era n'abakulu nabo basiimye batwebazizza
Ebintu mubiraba bitambula taratibu kubanga ngenda ne bakambuliri nange nenzinywegera bwenti nengamba yes omukenkufu webale kukola nga tugenda mukuumulamu nga tuli basanyufu nnyo era nga nakatuyo tukasaza bibatu katuwummulemu katono nga bwegezaako okunaaba kafeesi kano ne African black soap oba sabuni ava mu mapaapaali era gwe tugenda okutunula mu kitundu kyaffe ekyokubiri.